Omugenzi tebamwogerako bibi oba omuntu ng'afudde munnange tebamwogerako bibi naye ate ffe munnange olugambo twasalawo okuba nti no tulukuwa nga bwe tulufuna. Kaakati nno munnange ono yaliko radio presenter ate nga yaliko ne comedian. Twogera ku mugenzi Messi Bontwe munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala naye sige tuleese kubanga ago agategedde dda. Munnange omugambo gutandise okuba nti nate gutemebwa omukyala yoyo fenna gwe tubadde okusinga tumanyi ntino ye mukyala wa Messi Bontwe kubanga bakola emikolo egyali emirungi okitegeera nno nga tannaba kuba nti nno agenda mu Amerika gye yafiiridde. Kaakati nno munnange wetwogereranga omugambo gutandise okutemebwa nga wooli mu kulaba screenshot eyo mbw'abadde munnange ono yamusuulawo nga takyamuwa na buyambi mbw'ate nga yaddiŋŋana ne mukyala we eyasooka nga tannafuna ono. Jjukira mu kufuna ono baali bafunyemu obutakkaanya ne mukyala we eyasooka. Kaakati munnange ne babeera ng'ate afunayo ono abasinga kati gwe tubadde nga abamanyi naye mbu munnange waagendedde okufiira ng'omukyala amulojjambu ng'obuyambi teri mu Amerika gy'abadde. Screenshot yeyo mukwano ono n'agambye nti mukwano gwe era abadde ng'amunyumizanga by'abadde ng'ayitamu nga munnange Messi Bontwe kati omugenzi mbu nga tamuwa buyambi. Naye kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano okuva mukazi wa Messi Bontwe mama w'abaana omukulu bwe yava mu bulamu bwe. Mama wabuno obwana bwe papa Rihanna ndoza mumanyi omukyalo oyo muganda wa Mukasa Mona ono wa Mabina yali amwagala nnyo ate nga n'omukazi ayagala nnyo Messi nnyo naye nga omanyi munnanga abaagalana wasobola okubaawo embeera ffenna gye tutasobola kutegeera eyabaleetera okubeera nga buli omu ava ku munne. Messi Bontwe yayingira mu depression bwe wayita akabanga myaka mitono nnyo emabega yaddamu n'awasa ng'omuntu yenna nti omuvinga on ate nga ne gwe yawasa yali amwagala. Naye era embeera ey'okugenda kw'omukyalo oli yasigala ekyamutulugunya era kyovula yali yakamala okuwasa ate n'alinnya ennyonyi n'agenda e Bulaaya. Messi Bontwe abadde mugagga ndowooza ekitono nnyo abadde worth akawumbi n'okusobaako essente kubanga abadde musajja mukozi okuviira ddala eyo mu 1994 nga bayiriba ne Ragadi Irene Nambirwaza okubeegattako ng'akyeyita Messi Mola mujjukira ebiseera ebyo paka wonna mu 1997 ategeka Kariyoke azza agattagatta embeera paka lwe yajja ku ddembaawo asanzeewo ba Bills Butoddene asanzeewo ba Pade Bitama ba Munnamasaka olugendo lw'abasinga mu lumanyi paka mu Amalula naye yasalawo ava e Uganda nga tayagala mbeera eno kwongera kumutulugunya teyagenda bweru nti agenze kunoonya ssente. Messi Bontwe engeri gy'abadde omusanyufu era ng'asaagasaaga nnyo kibadde kizibu nnyo okumanya obulumi bw'ayitamu naye abamuli okumpi ojja kwetegereza nti abadde yatandika n'okufuna engeri y'envi n'okubeera ng'alinga akaddiwa okumu nga bw'oba wetegereza amangu osobola okumanya nti behind that smile waliyo embeera gy'ayitamu ey'obulumi. Embeera Messi gy'ayiseemu ebadde yeefaananyirizako n'ey'omugenzi Ssemwanga nti kyamuleetera okubeera ne cap depression yawo n'aba ng'ayita mu mbeera eyo. Tubadde tuli awo munnange omukyala asinga obulungi mu baminisita twogera ku mukyala wa Eddie Kenzo munnange n'avaayo n'alyoka atubulira amazima n'alyoka agamba nti ye Eddie Kenzo okumufuna munnange webeeraba we bati Eddie Kenzo n'alyoka mugamba njagala kubeera nga nkuwasa ulira laavu gwe n'amugamba njagala kubeera nga nkuwasa okitegeera nno kaakati nno munnange era ne batandika okuba nga batambuza obulamu bwabwe mbu n'okumugamba ebyo Fiona Nyamutore yali tannafuuka minisita yali tannalowooza nakuba nti nno yeesimbawo bino yabyogeredde ku kkanisa ya Musumba Kayanja. Personally as a person he knows God. Nze ng'omuntu ye amanyi Katonda. We pray together. Tusabira wamu. And if you sat down with Eddie and he started explaining to you about God, I don't know whether you would think you met Kenzo. But all that is not what you should focus on.
What you should focus on to understand kyolina oteekako amaaso g'otegeere is that Fiona is in Eddie's life for a purpose. nti minisita Fiona ali mu bulamu bwa Kenzo olw'ekigendererwa. And that purpose is God ordained. Era ekigendererwa Katonda yakiteekawo. And that purpose Era ekigendererwa ekyo shall be fulfilled under the sun. kijja kutuukirizibwa nga tukyali balamu. And I sound like as if I'm prophesying right now. Ninga alagula. But I keep telling God, Naye bulijjo Katonda mugamba. and I keep telling everybody that I pray with, Era ngamba abantu bonna bensaba nabo. that I can't wait for that day Tisobola kulinda lunaku olwo. that we shall all be thanking God for the purpose that He ordained. Nti nga ffenna tulaba nga twebaza Katonda olw'ekigendererwa kye yateekawo. Newspark channel kwoli fenno tugakuwanga bwe tugafuna. Hey! Mama nyabo full figure avuddeyo munnange n'abotola ebyama. Agambye nti n'omukyala gwe mulaba Fifi the Queen. Mbuye yagobesa munnange Flavia Namulindwa ku Bukedde TV. Mbu Fifi the Queen yayina empisa embi ate era ng'akyazirina. Okitegeera nno mbu munnange nga buli kamu akaloopera nga kyayagala Flavia Namulindwa abeere ng'amuyitako jjukira bonna bonna baali bakola entertainment shows. Katukuwe full figure. Ndo bakozi abasinga ngofuna sente. Lwakuba yalina obuzibu ono mukazi yewasiza ono musajja yewe buli kaseera yita mukyala nso musimanyi mukyala nsunsulu beetu yamuteekako embeera empala n'ez'okumukumu obukyayi ku ka TV buli kaseera ng'alope n'obuli kaseera ng'alope omukazi oyo kuva dda wa ntalo kubanga ne State Manager yabasooka okukola ka TV ako ne babudumulasi n'abawala na pakalo yabagobya Namulindwa n'alemwa Namulindwa n'ayingira ebyobufuzi eb'ekisirusiru yali yakobako wadde entalo ez'okwozaako buli lunaku Namulindwa afunanga sente nga buli kampani ejja okulangira mu TV eyo emwa sente ne wakuba kala ngo bamuwezize Namulindwa akolanga show buli mwaka oba bagiyitanga batasimanyi kalicho nga ayina basponsa sente zibamwa bunkanga ne MTN kweri Namulindwa afunanga sente bantu bakaba yakyazanga nze yankyazanga ko simanyi biche ebyo program okwali obyo gundi ono yali bawatiti yani katongole program ndala gye bamuwa nga boto batalina sente bakukyazaayo nziba sente ngo buli lunaku ng'ekitono nnyo nga bano abantu bakaba bagenda mugenzi balangira ng'olunaku asobola okunyuka n'obukadde bubiri nga tabaze musaala yagenda kwa amakano lwabo kabampane asiba kulinga akola challenge naye ali ka TikTok ka YouTube. Can you imagine? Nga tukyali wa full figure avuddeyo n'atabukira mutima munange yavuddeyo munaye na recording akatambi nga Jose Chameleone yali mu kutwalibwa mu ddwaliro avuddeyo n'alyoka amugamba gwe waliwo ekyama ky'osobola okusirikira lwaki wavuddeyo n'obeera ng'ate okwata katambi ako n'obeera ng'ate okasaasaanya ku mutimbagano full figure atabuse naye ng'agambye nti musabire nnyo Jose Chameleone oba omuyimbi w'eggwanga kubanga embeera gy'alimu si nnungi naye ate agambye nti eyo eri mu kuripotingibwa mu mawulire ate si yentuufu mbutali bubi nnyo nga bwe muli mu kwogera gwanga yes anti saagala bakifuule Jennifer Jose Chameleone which is okay sinagana anti star or number one Africa no matter what I don't want to know but at least sometimes omuntu omulekangako n'omulekera privacy ye ekizoboka ekyokubiri lwaki ovaayo n'oyogera ebitali bituufu ekyo kye kikyamu twamusitudde musabira ali mu condition nnyo twamusitudde wamusitudde ddi Chameleone yetadde katanda kennyini niyevudde emmotoka ye neyetuuza katanda ne bamuvuga n'olwokuba mwagala kabampaane mukifudde muyina n'emirambo mu nnyumba zammwe temunagyogerako abamu mwafiiriddwa abewammwe tebabafudde temunabogerako muli Chameleone muyina abalwadde abayiriitira abasinga Chameleone okuba baludde ne malwaliro temunabogerako li Chameleone era twasudde wamusitudde ddi mpa videyo nga Chameleone yeteka katanda yegwe mutima gwe kasajja gwe n'omutima gwogwo lwaki mwabadde mumuli control twagala video zo bbiri eva kabampaane eva sympathies everywhere camera zina batamanyi messe naye tugenda mukwata nga ali mu kabuyonjo wetwogerera ng'obukadde obuwerera ddala 10
n'okusoba bwe bwetagibwa okuba nti nate bakomyawo omugenzi Messi Bontwe era ng'omulimu gw'okugenda mu maaso n'okusonda ensimbi zino kugendera ddala mu maaso kitalo nnyo kitalo ddala kulya sente kulya sente ekyo waita Amerika muganda mubonaabona bwetuliera tubonaabona nenda swimming pool mfugwa bwe nywamuko namumanyi webinoni watuddeyo nansana watuddeyo nansana sinza kudda nansana nabalekera amuti Edi Kigere katukuwe akatambi kano naye woba osobodde okuba nti nobakwasizaako obeere ng'obakwasizaako kubanga mmanyi nti wano ku News Park Channel abagagga bangi abagagga bangi nnyo tulina nteekateeka ki mukomyawo akyali mu ddwaliro ali ludda wakati rwose saazi nali mu mokyale tugenda kuteekateeka tukyayita bannaffe tulabe ng'eki kitukomyawo eka it is not something easy ekitone nnyo tuba twetaaga miliyoni nga 10 tuba twetaaga emitwalo ng'ekitundu okumukomyawo that is not manage tugamba nti gonti tuweeyo sente bweziti tulina okwekwatakwata tulabe nga bannaffe tumukomyawo give him a decent send off kati nno fulufigo luwulidde ebyo nti munnange bali mu kunoonya ensimbi nalo kagamba nti kyova olaba nze mbagamba bantu mwe muve ku nuupu kati muli mu kunoonya nsimbi ne pulezidenti wamwe tasobola na kukwata wadde n'ensimbi okuba nti no munnange bakomyawo omulambo gwa Messi Bontwe kakati agambye era mugenda kusumbuwa gavumenti fulufiga kyatakoze banuupu katukuwa katambi kano nabyekuwa nabasekera sekamate babadde boogera ne Amoti nga bamugamba Amoti tosazaamu sho kuba twetaaga sente zigenda kubeera nnyingi simanyi emitwalo emeka okuza muganda waffe era mujja kutuweeza sente nkimanyi njera kati mugenda tutawanya gavumenti gye mutawagira kubanga mwenna nkimanyi muli muyekera Museveni naye lwakuba nti President Museveni pulezidenti w'eggwanga tetukiinaako buzibu generation tukimanyi era tukimanyi nti bwabaawo okukwatagana kwonna enkwatagana yonna tulina okubakwatizaako oba nammwe okubeera obumu kuba nkimanyi mukama wammwe Kyagulanyi tasobola baweereza sente ziza mulambo oyo waakiri afa tasaana kugula entamu y'obuugi nkimanyi ajagenda ayogerereyo naye wadde okugula akataasa k'obuugi tasobola kukagula ajagenda kufuna muzindaalo naye nga kitalo nnyo kyadala kyannaku nnyo okuba nga twaviddwako munaffe mu industry music drama and naye tomubise namubika goza bulungi yategedde bannange nenkola ki kino gwe kennyini obadde responsibility it's your responsibility kati sagala okwogera ku Messi kati abantu mala because this is your kati abantu mala kwetegereza you are the reader abantu mala kwetegereza you are the one asinza okubeera oyagala gandi bali ku stand za Amoti no that is not a stand omusajja afudde omusajja yafudde ali ngambi mala kwetegereza no omusajja yafudde bya wetegereza wetegereza ayinza okubanga nga esaala zatandise okukola ezamusumba nange nengwamu era zikola olutalo luno sinnabanna kuba nti no ngamba oba mbeere ku saidi yani kubanga lwonna lulimu abaana naye gwe osobola okulondawo ttiimu munnange omwana wa Don Asia bamuziika yafa okitegerera ali mu ntaana kakati ate omwana wa Luilite yate mulamu naye kati Don Asia yavuddeyo n'abeera nga ate asabula Luilite nalyoka mugamba bannange omwana gwe wazaala ng'afaanana bulala omwana gwe wazaala ng'alabika bubi oli mukazi mulungi naye omwana yakuvaamu bannange niyo omwana gwe bagamba nze ndaba omwana mulungi simanyi oba amaaso gange ge galimu endali mbeere nga ngatereeza bulungi katubeere nga tukuwa Don Asia munnange ate tugenda kubeera nga tukuwa Luilite abeere nga munnange ate ayanukula Don Asia tolaba nti bagamba nti teriyo omufu asinga omulamu naye mayiti y'omwana wange esinga omwana wa Luilite emirundi 7 mugambe nti ye awo mu comment section nze sizaalangako kayiringu ngake wazaala sizaalangako kasodoki ngake wazaala kasodoki ate kanaakaana simanyi nakumanya kubanga wandifunye obudde n'okatugga n'okatta kati Luilite nayongera okutegeeza nti nze Asia goyagala okubisana naye nze sizaala baana
bengenda kwokya nviiri ku myaka 3 nze nzaala abaana bazaalibwa na nviiri because I'm healthy. Oba ntegerekeka. Kati mukwano gwange ebyo by'okuddeeyo ovume mayiti tokoowa na mayiti eriyo omulamu. Noonyekereza ku bifaananyi by'omulamu obigeregeranye n'akakwako akayiringu. Olabe print muzigo gye nafulumya olyoka otandika okulekanira abantu mukwano. Omanyi mulina ebintu bye mwerabira gozaalira ettaka nkuneyongera okutegeeza nti mayiti y'omwana wange esinga akaanako emirundi 7. Imagine nga mayiti oba ntegerekeka. Asia wazaala before omwana eyakufaako akalamba ako njagala ogenda okafumbemu ekigere ky'omuntu okawuuta okanywe. And I mean it. Genda ozikula akalambo ka muwalawo okafumbemu ekigere oba bakiyita kigere owuute supu ogenda kuggwako depression. Ekituli ekikuli mu mutima kigenda kukakkana. No, I won't stop. Wemponinga omuntu yes akawute mu supu genda ozikula akalambo ka muwalawo okakwata okatokose teekamu buteesi nnyaanya na butungulu okawute mu supu. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Teweerabira kunyiga kade ka notification munange bajja kubeera nga bakutegeeza buli wetuba tutaddeyo video yonna ku mutimbagano. Beera bulungi, weeraba.